mumanyi mulabe wa mwami wo yajja broad daylight gwo mukobe yali agenda okwocheza mu kikomera oyo Palaso yali agenda kwocheza mu n'abaana bo otandika okukoola Palaso nga naye kenyini yeremereddwa go Palaso abeera n'omukazi n'abaana be. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalabi baffe abalungi abatulaba ku Blaze Media mbaniriza era mbemaze okubeera nga mulaba byonna bye tubaleetera. Sigenda balwisaayo kambawo omugenyi waffe generational promoter ababuuzeeko tusimbule. Ako kakulu nnyo k'otandise nako Nobati Events gemanya generational promoter Kirungo. Nakulabye oli mu posta oyambadde byenale nenga omusajja agenda agenda okujja nga ndi bwenale nagenda okuyingira mu bino ebya lwakuba nti ensi yayite nammanya bulungi. Era nkyakola nnyo okulaba nga emmanya so tosobola kugamba nti ensi ekumanyi nnyo kuba si nti buli woyita baba bakumanyi osanga oli abeera namuyimbi naye nga waliwo gye batamumanyi nali eggulu naye nga waliwo abayimbi be batamanyi so kati webeeranga eyo neweesudiya nti ensi ekumanyi but si yenze oli waluli we najjira. Yes, nga bwebaziza nga wobuuza mu Lusiraamu abalokole kambabuuzeko mu ngeri y'enjawulo nti Yesu yeebazibwe nnyo. Amiina. Oli mulokole lukulwe nnyo esebo. Okay, mashallah. Nobati ndowooza tusimbulirewo ng'egye tulaba nga obudde enjuba etandise oggolooba. Waliwo ensonga ezigenda mu maaso nkumanyinga omu ku bantu oba ku bafangoni soldiers okuva ku concert gye mwateeka ne Alien ate nga muzze muzimba enkolagana mwe babiri kitegeeza wafuuka omu kwawo kubanga era naakakusangayo n'enfunda eziwera essatu. Nyinza okubanga nyinza obuteyita fangoni soja naye ng'oli mukwano gw'abafangoni mashallah kyanjawulo tuba fangoni soja be bali abawagizi baddaye disciples nze nange ndi mukwano gwe naye kisinga okungata naye era business wewawo business osobola ogissa ebbali n'obeera mwaka obuntu era olisaagala akikwata obintu nobati ate musajja amukozesa bukozesa. Okay, kituufu. Alien ensonga eyakunoonyesezza z'ensonga ezigenda mu maaso wakati wa Alien ne mukyala we oba eyali mukyala we maama w'abaana ezize zibaawo ebintu ebyo nabitunuulidde nga ndaba waliwo ekintu ekibaawo Nobati n'ogamba Nobati kwera ekintu kino akivuga yekka bulijjo ali luddawa lwaki leero lwaki mu ntalo era lwaki Nobati mu kulwana entalo akoowoola ono n'ono bajje bakole ki bamulwanireko naye nga akanoonye Nobati ono engeri gyali nti muntu mukulu ate ensonga zino ayinza oziraba mu ndaba endala kwe kunoonya ese ebisinga ensonga z'amaka oba abaagalana tetulina kusaayo nnyo byaffe kubanga kigambo ky'abaagalana baswaza nga baddiŋŋanya ne bwe tunaakola tutya tusobola kujjawo the fact nti oli maama w'abaana ba Alien abaana ba Alien oyo omuwala y'abazaala kituufu abaana basatu ssebo si be bano bebazaalamu omu osobola okumwerabira n'omwerabira kituufu ne buziba nga tomulowoozezza n'owa babiri kyemmanyi era n'ababiri bazibu oli nga muzaalamu abaana babiri kizibu musobola okumala emyaka 10 ne muba mwayawukana abaana batuuka ne bakula taata waffe maama waffe tobabuulira byammwe yawukana zammwe naye kati ku kya maama w'abaana Alien leero gwe mwakamulaba nga avaayo mu media naye yali yagezaako dda okujja mu media era nga tali yekka. Alien ono yafuuka threat eri ani? Eri system eri buli omu system kibayita system kinene nti eggwanga lino era nga bwe litambula gavumenti yeetaaga buli big influencer because gavumenti ekulembera abantu kituufu buli lwobeera kati era mmwe abawagizi njala mbagambe ebigambo bye n'abayimbi abamu temubasaliranga musango tikulwaki awagira NRM
lwaki awagirye gavumenti nedda gavumenti jukira yeyina obuyinza yeyina bank of Uganda nkujjukiza gwatulaba ate nga sente zonoonya zirika nze ntuuka nendowooza n'okulowooza nti byoga nti sente za Uganda bazikubira ebweru bano abasajja balina ebyuma ebikuba sente wano wali ogenzeko mu State House wanafunyako ku sente za gavumenti ewantu wonna wafuna bupapula bukadde oba bupya kulwaki gwagaba yali afunye omukisa n'okyalo wa mu State House wonna wonna wabeera sente za gavumenti ziba mpya eva mpya kwe kugenda mu maduuka ne zigenda kitegeeza bano abasajja sente ze bakwata okugabako ziba zakafuluma mu mashini wali wanga abasajja tebasobola kubanga bagenda mu nsiko ne balwana ne bafuna amagezi gano gonna amakulu be bananyini sente webale nnyo era nze President Museveni mu Uganda muno ye muntu gwe sisaasirangako nti talina sente kuba yennyinizo tosobola kati President ogamba otya nti tewali talina sente era ntera okuwaako olumu nenjogera nga twogera n'omukulu yeno sali musale naga nti talina sente kati era nze jena abitugamba ebyo nemutunuulira balaba ali musaka kati alowooza tuli bafala abeera atya nga tazirina jeno namba 2 muganda wa President ali mu buyinza bw'oyinza okulimba eggwanga mu terina sente era nze buli lwenjogera ne jeno mugamba ekintu kimu njagala sente kubanga yazirina lwaki njogera ebyo byonna byonna ndi mu kutegeeza oli omulabi waffe ategeere government system etambula etya kye bayita system alien skin bw'amala okujja buli omu yali tamuliiko oyogeraako tekaliko ogambye nti alien threat eriki eri system ntegedde system gyeyogera si government yoka kuba system it involves many branches it is like a family tribute okategedde kutegedde alien yali abeera ekansanga bayiteyo ekansanga mu kiwempe tulaba blaze nti tuli bwe tuti byaffe bya bulijjo wano kati nze siri threat ku gavumenti oba eri system however tusobola okufuuka ekizibu kusinziira ku kamera eno gye tutunuddemu tuyinza okwogerera kati ku ssaawa zino nobati wa leero si ye nobati wa 2 nga twakava mu covid oba mu covid nti nobati olwaleero bwayogera ekigambo n'omuntu ali ekaseesa asobola okukiraba agamba akasajja katubuusizza wamma ofuna bulungi kigeza system etandika okuteekako attention kati gwatulaba ndi mukuwa introduction ku kyetugendako blaze nga tonakolaganako n'abantu bali mu security circles ne intelligence naye bw'omala okukolaganako nabo bw'omanya system bwekola mu Uganda muno gwe buli gwolaba gwe batunuza buli gwolaba ayogera ekigambo nga ayina abamumanyi abasuka abantu omutwalo mu Uganda system government ina profile yo kasitoba ng'oyina abakugoberera abawera omutwalo yes oba threat si threat kiterezeemu akubanga government ate go threatening koji gwe no but threatening ekikugamba kandi awe njagala ogene yaje ati okubanga wabula wofuukira threat oba wofuukira problem ng'ebikufuluma nga byabusagwa nga bitandika nga bifuuka byabusagwa okutegeera bulungi singa ntandika okubunyisa wano enjiri esosola mu mawanga singa ntandika okubunyisa enjiri wano eyinza okuleetera abantu government singa ndeetera wano enjiri era bw'osaasirira abo abasajja ab'opposition abamu abavubuka abatamanyi kye baliko oli nayogerera ddala ebigambo ebikyaya abantu gavumenti ng'omanyi sacrifice gavumenti eno gye yakola okubeera mu buyinza oba okuyingira mu buyinza tegeera bulungi abasajja olaba President Museveni ku level gy'aliko he is a man who has sleepless nights President Museveni omulaba ku level gy'aliko n'ebbanga lyamaze mu buyinza olunaku okwebaka like yeebakira essaawa ekinene nnyo on the 3 hours olaba wano tera okulaba mu kibuga nga convoy ziyitawo ojja kunsenywa tukola kasavu kanyama yadde tulina omulama gwe tugenda omulaba wayitawo wano ne baggala enguudo ng'ava Entebbe ng'avudde Entebbe ne baggala enguudo saa 12 n'ayitawo wano abatagenze nakasera okwebaka asangayo buli lunaku from Monday to Monday asangayo tiimu ne groups zalina okusisinkana President Museveni aba n'ezi meetings paka 8 gwa kiro paka 9 gwa kiro
kati gwe tunula amanyuseri ate najjera nasigala nga akyako katunulira mu omusajja bwati ne saddaaka gy'akola eyo kubanga era nze ntera nnyo okwewuunya oli nga mpeereza message ku ssaawa 6:05 ez'ekiro WhatsApp nangamba okyatunula ate kati nze neebaka ki ate weebake mangu nga okimanyi nti no omuntu essaawa zaali singa okuwangaala aliba mufu obadde tukategedde okutegedde bulungi ani yali awangadde emyaka 2 naye tewaliwo abaafu emyaka 2 kitegeeza ebbanga ly'omala nga weebase lyeringi kati ate lwaki okeera okwebaka kati ng'oli mulamu kutegeera bulungi Nobert okategedde mpozi bano abakozesebwa nga kuba mwagala ku mulimu ssaawa 12 gwe genda weebaka essaawa 2 ez'ekiro naye nze atakozesebwa oluusi neebaka ssaawa 10 ssaawa emu nga ntaddemu alamu nga nzukuse 10 tolwale waliwo obulwadde kulwala kweraliikirira bagamba kasita olwawo nga teweebaka ani akulimba nga ani akulimba abasawo omuntu okwebaka normally 3 hours zikumala abasawo bagamba ki ku nsonga eyo abasawo era si be basinga okutegeera abasawo bagamba essaawa 8 buli kye bakola bitize presumption kuteebereza yasobola n'eddagala bakuwa eddagala lya bikanga 4 baga gezaako lino kati n'ekyo eba presumption eyo baali bagezaako ndowooza yaabwe nawe osobola okuba n'endowooza yo kakati nkuzayo ku kiri nti system nkulaga kye bayita gavumenti nti alien yajja oli n'oluyimba lwe bayita emboozi y'enkoola from the ghetto ekirooto kye kyali kyakuvugako ku motoka kika kya Starlet kinene nnyo kati olwaleero weba mpya ya $7,000,000 so nga ne $3,000,000 ogikola ki ogifuna gwobadde nnyo kumpi naye era emboozi zo ziwulira nze ekirooto kyali nga gamba nze ekirooto kyange kyali kyakuvuga motoka ya $4,000,000 naye ekyali yali ayinza okuba yali akyegomba kusaawa zino era asobola okugamba nti nakisuubira naye nedda ebiseera ebisinga ekijja mu myaka 2-3 mu maaso oba tokimanyi katonda akola bibye ng'olina kyobala ate nga naye alina kyeyawandiika onfuna kati alien awo waliwo n'abalowooza nti be bannannyini system ya music industry bwakuba emboozi y'enkoola jjukira ebiseera ebyo yali alina akajiini ako kalinga ke baatemesa enjambi yaako n'akasawo naye alien ojja akajiini ako wakasuula wa era alina zaatera osala waliwo wakwata jiini alien twagala kajiini ako kewalimu mu mboozi y'enkoola ako yali takata kapedo nga kamukwata nga kalinga nga nga babuyita butyawo nabakyala bwe bambalira munda buno bubayika nga kalinga aleniskini yalina kajiini nga kalinga kabayika ako oba mwe mwali edogolye nze naawe kakati alien amala jja akubayo ebindi ebirala nga 2-3 bitambula abaana babitegeera kubalumya mutwa Sitya Danger ne Pate ani yasooka Pate mupya ku Sitya Danger webale wama Pate mupya nnyo mupya agenda kuba Sitya Danger you know me Sitya Danger nebo nkanga nebo ntiisa kati oluyimba n'amanyi gaalo gwayongera nnyo ekigambo kye bayita kalizima mu baana ba ghetto abatatya Danger kubanga omwana waba alumba okubunya ku lesimu abatatidde Danger nga ne bwomukangamu bwoti ekigedde alien kwe kutandika okubeera notified manya noticed ensi bwe tandika mu noticinga nti alien naafuuka alien bw'afuuka alien ensinga emulaba Palaso ogenda okuba alien Palaso yali mukwano gwa alien ese oba tekimanyi mbagambye ngebe tebinnabaawo baali bamukola alien okujja bye mwala bwe bamukuba empi Palaso yali akubida alien esimu nagajanga oyitera okukolya aso nkiwulirako ekyo kyaliwo tosobola kuyita muntu wate nga si kyaliwo kati nga alien katasobola okungana nga nobody soko oyitayo kwe basing abayita kyaliwo abayita ki kyaliwo kati ye Palaso kyesi kugambye mu konti mabegako eggulo limu jjukira nze nali biseera ebyo ndi mayanja nobody nga baali ntuma nga ze nobody ani nobody mayanja wali mukwano gwabwe famire nga bamaama bemanyi okitegeera twalinga baluganda Palaso yali ampise nga ayagala
nobody tukoze eki okulaba nga ebiseera bya Love Fest nobody tukoze tu okulaba nga naffe kyaganye mu bantu manyi ffe tulina bye tukola bingi kyebayitwa promote oba okutunda show mu bantu nga Balamu tanagiyingira kwanza jukira nga Balamu yali nga Balamu agirimu ne kati Balamu senior promoter abaddewo neze ndi generational promoter omanyi aba generation yeno kyebakola ki olode Balamu musajja mu road kati bwe tukyakola bingi nnyo ebinyonya sente ye yazifuna dda kati bwampita twogerayo betwayogera mu binku betwayogera kyenyizo kugamba ensi mwalimu pulani y'okumuyiyiza agende bamusibemukko agende Luzira wakiri ennaku ezi alaso kyekole bamukwate ku Monday abaali bakumukwata weekend nga show ya week ejja Friday bamukomyewo mu court ku Monday ateebwe tugende mu concert kati paladondoza bwe twakigayagayamw awo ndoza nalaba nga kinene ate komera litiika oyinza otuukayo n'otadda oyinza obiteekamu omuzannyo nga waliwo omuloga akuloga osiraane anti otuukayo ne batakuta nga te konsati yanca omulamuzi taliiwo bw'oba oli munda ebanga sala gy'osaba ng'omuntu wali ku oxygen wali omulaba olubuto oluzimba we ludda waggulu we ludda wansi oba osaba essaala emu Palaso nga yali abazika kalala ako nakakategeera leero nobody events Love Fest yalimu okumusiba generational promoter naye ate show yandikoze kati ebyo bibaawo Palaso bw'atyamu teyaddamu ku communicating nange ku party aba plan B muyiya stunt n'agitya n'ayiyenda naye teyambuusa nti akoze ayiyandala nasigala kulinda response ye nga tugenda kufuna muntu amubanja buli kimu kisoboka nali ndi awo nga ndengera mpi nali nakatuuka wakasawa nga 3-2 ndengera mpi zivuga ngamba nze nekitegeera ye option 2 era nze by that time that whole weekend nali mmanyi ali eno omuzannyo yagulimu nti yamuyita kano keyakola nawanika nalowoozaamu ali eno omuzannyo yagulimu naye nga inakyo sense ali eno omuzannyo teyagulimu ye bamuyita kujja kulewaso yitawo ne babboye ono nayagala akikole ng'oli tagirimu sitanti amakulu abayimbi bano ekitegeeza mu kutegeka concert nammwe bapromota mubeereyo nga mufumba tukozeewo kaki ekituufu tuyiya bingi anti gomanyi ekitegeeza to attract the attention of Ugandans in Kampala here. It is a tag of buli lunaku balina buli lunaku babeerako kye batunudde bwe bati wabeerawo ekibawugula kasawa zino tuli kwali eni mukyala enkya bugenda okuca nga tuli ku kirala oba oli awo ng'onajja eniwawawa ono wewe Kasese eniwawawa omusiru n'abakwate wiiki namba owe Kasese kati abakutte nga Munnayuganda adda ku ggwe ngono wa eniwa azze nga babuukira ekyo kati kitegeeza okukwata omutwe obwongo bw'Abannayuganda baba na Kampala olina okukola ebintu bingi onfuna oba okyali awo nti ate politics ayingiddewo tate bataze okujjayo empapula bagamba President Museveni omukisa gwalina sigulaba buli lunaku wabeerawo ekiteekawo continuity tuba tukyali awo ateeka leero ebbomu yakubye nga bakwate okategedde oba oli awo nti ate okulamaganako kutuuse okakana ng'emyezi 3 giyiseewo eyo koota nno kyebayita budget mu Uganda eba koota okategedde koota giba myezi 4 ng'emyezi 4 gikoze ki gikutuse okakana nga mwingire koota eyokubiri kati twakamala okuva mu 2021 akalulu basuubiza abantu ku luno mufune endangamuntu luno kiwedde bikwase Kyagulanyi tugenda mu kisanja kyakubiri eyagambanga nti no mwaka nga n'omwaka tegunnaba kuwera akkiriza akomyewo akalwako okumeka tajja kulayira okyegedde kati ye Kampala kati ye Kampala abantu bategeeza gwe byotunda ebitali nti olina bakasitoma be wawandiika olina contacts zaabwe okunoonya abasiponsaazi okubaguza abantu abadigize mumubirabye ono yavudde simanya South Africa azze kukola music wano tibe bwadde bukalu temubadde yadde onfuna bulungi
gundi palaso nakola shonga nkalu kubanga teyaliko promoter ba promoter bamuzira yemanya amaanyi eri ya Love Fest kati obodi kweno tukomyewo kweno kujye ko Love Fest nkola gene kutuli kweno eri Love Fest yali mu ku bantu ikubanga yaliko promoter balamu eno show gobo ogigerageranya eri esingene ate ndo tebagibala mu shows nagambye kasuku nafeze eno yeshe yasose mu byafaayo sobolize eno yeshe yasose mu byafaayo mayanje eno yeshe yasose mu byafaayo omulabi atulaba uliriza omulabi ya former Nobert Mayanja omulabi atulaba tuline Nobert Mayanja yali eno yeshe yasose mu byafaayo nagambye kasuku nalowooza nti nsaga eno yeshe yasose mu byafaayo ya Palaso mu Uganda yonna concert yesoose okubanga abalabi babawaayo ku kasente nga bajja okulaba babawaayo yaliyo mushonga sabira gwe bakusomba goli muna mawulire wasasula sente ewayingi tiketi yali abwerere kati kitegeza bakuwaayo ebiri yetu yali jali esatu ordinary kati kugenda okusakata content bakuwaayo n'esatu kati ate bagabako ne kashi ng'okulinnya baasi ababanda championship baba yasomba yabawaaya aga omutwalo buli muntu so nga nkujjayo eyo Alien ku mukyalo ono yali Alien atandika okunotisingibwa atya Palaso bwakuba Alien oluyi amaanyi agali ku internet awo embeera yatondebwawo mu ggwanga concert neerangirirwa mu wiiki emu munaku nnya ekyali ku Freedom City Kwentobe Road awo kikkirira Alien Skin kolwo yali entandikwa ya Alien Skin okufuuka ekizibu oba okufuuka threat amakulu yatukuba to the system era essimu zaavuga kugamba essimu zaavuga ngokuva mu State House omwana kyo ne bagamba ba DPC fakati nga neshote natuuka Alien olunaku yasooka okuyita mu kibuga nayita mwa eno Wakisekka nga shegenda baawo ng'enkya yesho nkajjukiraako kati buli mbeera walaba abantu baali bangi nnyo Maibulaza gwatulaba buli kyebayita system ayitayo n'ekimotoka kikiri ate kyali kimotoka ngambye bali abantu tobalabangako Kampala tebabangawo nga bali awo mu kibuga wakati kati jjukira waliwo kye bayita CBD Central Business District eyo kye bayita CBD ng'onaawamba eggwanga lyonna kasoki freezing CBD amasekkati olaba mu kibuga wakati awo wali ewakisekka olaba awo bantu awo abantu ne bayiikawo era ne bino byenjogera sikiri tebatayagala obyogere nako nti abantu ne bamala bayiikaawo ne bagamba tetudda waka nga kamera weeziri na buli kimu makakkati tosobola batta n'obamalawo wootandikira bakubamu okutiya gaasi oba obatte kamera nga kweziri wiwa obuyambi bagenda tulabe New York nga bali ku streets onfuna mu bibuga makkati awo kati buli lwokola kabere ng'oli ku good cause kati kugamba ebigambo bino bw'ogenda gundiwa enaggulu kobere ng'osaba kintu kya good cause ng'ogamba nti ogenda kuyita mu CBD kobere ng'ogamba nti oli muwagizi wa NRM tebakuwa ng'oyita makkati awo clearance amateeka gabalagira obutagikuwa kati Alien yadifyinga odds zonna naye bamala omulaba nga atuse mu kibuga wakati we vi esimu zivuga buli mukulu ba DPC baawo bonna okuva ku CPS babagamba mubaleke don't block them leave them because woba blocking abasobola n'okwokya kibuga awo ate abantu balina obusungu obwama yeah sure jukira yajjali mu mixed reactions nyingi abakyawa Mayanja family waliwo abali bamu eripieka abanuupu nga balooza be bamufudde bingi era Alien abanuupu bamwesibako nnyo mweyembera ebiseera ebyo ojjukira be bamu ku basinga okunyingira Alien olwali kuba bo baali balowooza be bamwanointinga oli yaliko anointinga eyiye okategedde Alien bw'atuuka awo embeera yonna Maibulaza muli embeera yonna kabere DPC we Kasese yamanya Alien
mu nnaku ezo eza anointment ezo okuva ku luyi paka ku show. Wali baba tebannakutegeera. Femu yali yattabwe yennaku enye. Baba tebannakutegeera kati kozo olabo luyi lwe bankuba oluwizo. Ate luyina abantu ekinene olumosi banyoge ku bantu abali bamanyi. Nali era yalaze yakubamu awo. Ali ente yankuba. Ate wateeka ekintu mu yali gundi yali kabadia yanyola ensimbi. Yali kabadia n'otambula le bakiyita batya ekintu ekirwako nnyo. Ekyo kintu ky'embulago bakiyita batya? Ngenda baterawo abantu akafaananyi bakujjukire. Gekibuuza abasawo. Ng'olinga ali mu nnyo. Kakati. Ekyo bakiteerawo babadde bansingo. Anyway, abantu abasinga balooza nali nkoze stand. Neti yali stand. Naye ensingo yali ekuluma. Nze nafunako accident. Kati oluusi waliwo period weetuuka n'ennumizibwa omuntu. Neno naawe oli wa bubadi. Luli nakulaba ng'erinnyo temuli. Bali bajjemu. Saawa zino liiri. Kati osobola okukola akabadi n'olijjamu. Nawe lijjemu kakole. We million. Andi ndaba liiri. Andi ndateeka lyali livuddemu nga balijjemu. Nagula erirala artificial obukadde 6 boxer namba. Bajaji boxer. Wakati erinyo limu midala gya chapati nga 10. Kakati kulaki kutusize eno yonna. Ntandika okulaga nti alien atandika ati okufuuka ekiproblem. Threat. Alien abamu bamukwatako. Be basajja. Abaalaga gavumenti. Ffe twafuula Bobi Wine aw'amaanyi. Kadde mwako alien abakola ki? Siyagala kwatula amanya gaba. Naye awo koyogedda. Alien abasajja abamukwatako mu ebyo biseera bya show byonna okubaawo. Akabondo ako ke kabondo akaali kalaga gavumenti nti ffe twa making Bobi Wine okufuuka threat ku gavumenti. Kakigondezeemu tuli mu creating Bobi Wine omulala. Awo wennyini kyoyogedde eyo nsonga nkulu nnyo. Nobert atulaga nti oluyi alien lwamala okufuna n'ebyaddirira awo ayise mu kibuga akoze eki. Waliwo kakiriiki oba akabondo k'abantu ab'amaanyi mu ggwanga lino abasobola okulaga gavumenti itono kati gwe tuleeta olw'amaanyi ge yalina ne tutuma. Sikyabayita ba mafia ne kati mbayita ba double kala. Alien yali akimanyiiko nti abantu abo bali mugamba gavumenti nti be bamuleeta. Omuyimbi abatamanyi. Beetuuma. Ffe tuguza abayimbi gavumenti. Bo beetuuma kye batali. Ekisinga okuneewuunyisa ku kyoyogedde nti omuyimbi aba talina ky'amanyi naye weeripa ku maanyi ge oba akabondo kali keeripa ku maanyi ago gaasitudde. Si kweripa. Ekituufu kiri nti ffe bapromota. Era ndaba abapromota abalimba nti ba opposition. Teri promota wa Uganda nga wa opposition. Wanjisebo? Teri promota wa Uganda nga wa opposition. Just ba double color. Baka mofrejinga mizana na jiro. Ba double color. Wa NUP, wa NRM, wa DP, wa DF, wa DBC, wa PFF. Nenge ekiba kiriwo mu kaseera ayo yekyagguza nti kyali. Ekinyusi. Tesobola kuba promota wa Uganda nga tokolagana na gavumenti okuva ku kivulu kye batandika kibagamba okufuna ofunyikirya lensi ya poliisi oli mukolagana na gavumenti. Ndaba n'ebivulu ennaku zino buli wekiggwa nga bagenda eggulu buli kiggwa nga bagenda eggulu ekibadde ky'etrend ejja kuba ndala kubanga nja kuleeta otunnyonnyola ensonga eyo nga eyawukanye. Segulu kirala kubanga oli Godfather ate kyamazima shows zitusala nnyo. Nyina okukomyawo ku mukutu otubuulire ekibatwala eggulu buli luvannyuma lwa show. Nja kuwembozi ate ye wembozi yeggulu. Ate naye eyerejjanga mbozi yeggulu. Weekend eddako. Nja kuwembozi yeggulu. Kati nkyakulaga alien atandika ati okutegerekeka. N'okufuuka problem. Ekifaananyi kirala. Eri show lunaku lwa show bwe lwatuukawo DPC wabo bamuyita Afande Kamujira era omunoonyanga. Mumanyi ow'ekatono. Afande Kamujira yafuna orders. Manyi mukambwe nekyaziyimiriza nti oyo gwolaba oyo. Nze musajja wange. Yakyasinza okuyimiriza Kamujira nze ndi musajjawo mukwano gwange oyo nno akeesuso. Owaawe Katwe yatwala Katwe. Aluddewo nno. Namulaba yesi yasiba fik gaza wano. Yasookera akabalagala n'agendako mu kusoma kati nadda. Nadde katwa naye nga musajja mulungi alina buzibu. Embalayo balinamu embiranye nali enaawo. Embiranye tesobola kubulawo kubanga oli ye akwasa amateeka. Kati tetukiveeko ekyakamujira. Kamujira afuna amasimu. Nga bamugamba eyo shot ogeza n'ogizanyiramu. Kozi bamaze okitegeera amaanyi agali. Kukyabaddewo ejjo mu kibuga
Freedom City gate bagimenya sawa musanvu. Anti nga abantu babagambye wajjudde. Kati gwe omanyi security ene ina kyetunuulira nekulaba gwe. Nega kati ono okumukwatako kati ate ogenda kuleeta mu problem soko omuleke. Soko mumulekero freedom ye yegazana. Government ina gwetya. Teina nti ekutya nnyo gw'omuntu naye etunulira bano abantu abalala abangi abantu baayo basaalumanya okategedde example naje nyinza okuwa wano mu byokusa kati Bobi Wine omulaba Bobi Wine ye muntu government gwe yali agadde ekwate n'enkyagenda eruzira naye tesobola kumukwata nga bwe yakutte Besigye n'agenda eruzira olw'ebiyinza okuddirira nkufuna bulungi anti Bobi Wine alina ne byakola nga provoking government emukwate nkufuna bulungi kati Bobi Wine osobola omukwata government esobola omukwata n'emuteekayo eruzira kisobokera ddala amala okukwata ono mwannyinaze Bigi mwannyinaze kamukwata ono waliwo akasente akajja Mwanyinaze natulaba ekigambo kya sente ndi ku live ate nkukutte nga ndi ku recordinga kubanga mmanyi gwe simu yonna gyonkubira ya sente kanve wano nkukubire kiwedde kyekyo sente kakati ate emboozi keyongere okunyuma kasa bikwalagana ne sente nze ku sente kati tubadde ku kikwaliyeni kamugire we bamugamba don't tamper tokwata tolemesa okuacknowledginga the strengths of the boy the ghetto youth abantu baliwo Freedom City byaliwo mwabira basijja bibaddira twabira shaya Freedom City gwa bano badabolo kala baffe bakwata abasajja babagamba mumulabye ffe tumukola mutulabye kyetwakoze Zubula abasajja abo tebanjagala era kimanyi tebanjagala kubanga nze bebakola akatabo kaabwe kali ka 32 pages nakasoma mangu nengategeera nengattako ataakanga akalala 96 pages katakange ke batamanyi amakulu ebyabakulu ngamba bano baddabulo ebibyo bimanyi nyo kye ngamba amakulu genda bamwa nti ebyabwe byonna bimanyi naye ate ebibyo tewabawaako ate ngebyange 96 pages waliwo akagambo koyogedde wali just okujjukiza omulabi ng'ejo ofunyemu essimu nti baddabolo kalabano baguza gavumenti ekigambo nti ffe tukoze Bobi Wine era kati tulina gwe tukola omuki omulala si gwe tukola omulala gwe tukoze olwedde n'amaanyi bagala tukoze olwedde manyi gwe abasajja bali wano bagatta kakati batandika okugatta musajja wange babeko waya ze bamugattako ebiseera ebyo musajja waffe manyi alien ye ekyamazima mukakanya muvumuko tola ati nange kyali wange nawe tola ati oli kyaliwe olina byotayogera naye okategedde mukakanyavu mukko mukakanyavu bamala system netandika okutegeera ki kati alien tugenda okuva mu eyo show wetwatambula mu maaso nga ne system eno naye ina bwezanya wakawaayo alien ne bamukutula ku nuupu nenga nuupu yaliyo nnyo awo olalo nti nuupu yali mwesibyeko nnyo kati mu mbeera y'okutambula awo gavumenti ekityamu gakatumugjeyo tutya kati gavumenti awo teyakozesa bano baddabulo kala yo yayiya ate ne bakoba eyiya kubanga gavumenti gwe nga bakwagala tola nti olowooza toli w'amaanyi ne woosula bakununa ate bategeerayo bati ndaba nnoono kangu ekyo bayita government system intelligence oba oliawo nga bakonkona woosula kati olina kukola kino nakino nakino osabanga nnyo nokolakoko ne gavumenti njagikolera gavumenti oba ogyewala oba togyewala era ojja kukolako nayo lumu sigirinaako buzibu kati ojjukira wano nuupu ono omuvubuka abana bavuga taxi abe South Africa baani ono bumalukiseka bapengepenge baani obatabukira alien bubi nnyo ne bamuvuma alien n'asooka abavuma awo tegeza alien kati bamaze omukutula kuki ku opposition alien system netandika omunoonya jeno gundi minisa gundi minisa Luna Kasolo MP gundi aba system
bwe bamala buli omu basema oggolako n'alimako nga kati tumulese waki kati awo bwatuuka eno musajja wange asigala mukakanyavu mukko nga ye alinga nga kyetwala okategedde kati wajja abasajja system nga buli kintu kirina system yakyo government music kati abasajja bali aba system ya music nabo batandika okuzannya in fact nga sena kutwala ku system ya music waliwo kye bayita mainstream media wene mafu yali awo mulala tosobola mulaba oba kye bayita invisible force ozikira nga ntandika TikTok ban campaign olowooza nali nkolerani wali okolera ba mainstream nkubuuziza gwolowooza mukulowooza kunali nkolera aze simanyi oza bani abanfandinganga tewataba bwe nakyalanga ku buli TV nga bannyaniriza anti abo bamukwano gwabwe okategedde kubanga message eyita nti ono musajja ate kyali mukwogera kituyamba abayo mwekwatayo nakuwayotereza sales kumbe target yaba initiating ekyo balaba ekyali ku TikTok nga TikTok alien yomu kubagikutte nga ate bafiiriza kati newajja wa music system nti music system bali bamanyira nga alina okuteeka okukola video oluyimba n'alikola audio studio yakabi n'agende wabbawa Run Beats nesimu abo omwana ajja studio ne producer tebamumanyi era alien yaleeta erinnya producer oyo ani producer kyoyo naye ali kusala amarodi awo security kati security nga naye alinganga eyeeyiya era security yali upcoming mu baproducer afuna nkulaga kati system ya music bano ba prophet ye yali wokko yali yakyusa bukyusa linnya kati nkulaga system kati system ya music naye netandika okukuba alien kubanga abasajja wakola video anonya simanyani video ya milioni ekisonenye ya laisi ya milioni 10 nga ye alien akwata ate tebakwatisanga na iPhone bakwatisanga zi Samsung video najiwanika nekuba so you are defying all this onabotira business oli alaga nti okubeera n'oluyimba olwakabi okukuba ku TV ate gwe okwasiza simu capital taddemu emitwalo ameka kango tomanyi alien balwanagana naye alien nenkola ya video ye muntu asituka navuga motoka n'abantu be ne bajja ne kamera awo nyinyi kufango najja n'aba kamera abebbeeyi naye budget yere bantu ate era n'abebbeeyi boyogerako era mbeerawo nabeerako nga yogera nabo alien takola video esuka milioni 2 kati dekawo tala kamera era naliwo okolumu nga ateesa nabo nga bagamba mu manja y'ekinaana nti ne mujje tukole bali baboyi betabatanga bululi bali bakwatisa masimu kati nabo baguleyo ku bukamera milioni 8 okategedde tabatanga kati nkulaga mafia kiki kati ebi nawe bibaawo kati okuddusaamukko eyo ne badde bakagula ku mafia system zo bajja batya okumulwana awo ebisera bya TikTok bani ku mafia omulala gwe sikuwadde bamuyita Kakozaani yesimbyewo ku bwemupya ekiboga Kakoza omukyala erinnya ndyerabira naye Honorable Kakoza yagenda okwogerako wano kyemanyi ali nti bijja musanyusa naye aleke enkolera abantu Kakoza kamunoonye wano bamuyita Honorable Grace Kakoza alien wano nkolera abantu ono alien ojjukira we baalina so genda e London nga kuliko so ne Palaso Palaso ne bamulemesa okugenda oyo bakakoza be babirimu kati Kakoza ye bino abinyumiza luvannyuma nga nze maze nga yamaze okutabuka ne alien Kakoza ono alabika yayagalako kwani alien si alabika yagala nako ne alien wanobere kankolera abantu kuba bino tebikuswaza oli musajja yenna ayagalwa Kakoza yakola ki yali alien yali muninkini we bali e London oba wano yali abeera London oli yewe London era alien lwe yagenda ne guggwa kakati alien agenda okuvaayo mayifu abasajja naddala nga gwe toli mukyala wa waka kasamala okukwata muogo ogusooka n'akuzuula nti olabika olina wa lusenyu tadda kati oba alien yasanga ngaono wa lusenyu simanyi teyadda kati bw'ojja Kampala alien yeekyanga ebiseera nga tanagenda na London wano e Kampala yali avuga ojjukira Range Rover yali enamba emyufu
era nagikubako ko bisera kuba ali lwagende London ndoza yaliwo wano era bwava London waite wiki nga 2 emotoka eyo najejjako bamale bagambe nze nagamba abantu kati nzono Kakooza yeewunye ngeri nafunamu information eyo bwe nayogera nga nti ali n'emmotoka gyavuga ya mukazi gobayita Kakooza yali ya mukazi kubanga emmotoka eyo alien bwamala ova ku show London waliwo propaganda yaliwo mbu nyiniyo no babo bali bagamba nyiniyo we South Africa agikoze ki mbu yagimujje ku something like that alien wa South Africa avayondoza nga bafolinze out noli sina kindi kyesimanye eno ndowooza yange alien mukubeera London yafunayo ku bakazi abalala balina kasente manyi bulobera sita buli mwa bakuyaya bikweyunira kati omukyala bwamanya nti information nagiri omukyala yanoonya oyo Kakooza bwanoonya asooka ampereze milioni ezi soke nkola omulimu nendoka kukubira alien awo ekyo bala tewewunya bino biriwo bino ebiro tobyewuunya kubanga mafi okuteekamu milioni 3.25 kati nga wala bisezaala wa alien oyo aleka ngaokuba nga atakwataka ku milioni wadde 5 kati nga bwakwata ebbiri kati obukambwe bwayolesa mu kamera tobumanya kati mukazi bwampe milioni 5 nkuba alien left right and center alien akimanyi nti nno Kakooza ali akwaddeko ku sente omukube ebyo nakabyogera nabyogedde jjo ngezako kujustify nga kiri alien kyayogeddeko banze nabimanyako ebyakakooza kugundi neno nono Selector Williams alien yagambye okimanyiko alien oyo yagambye okimanyiko nti maama wange yawambibwako nale kituufu however nti tebamuwamba buwambi ono Kakooza ng'akyagala okulaga alien nti nze byonna mbimala kandeete ne mami abeere Kampala tumujje mu kyalo kuba mami wekiboga omukwano gukyabasaza mu Kaabo wekiboga onfuna naye ono omukyala yamuleta against will of an alien nga alien takkiriza era yeekanga alien kinti yayise okuwamba however embeera bwetabukamu awo ono omukyala Kakooza atandika okwagala okuzanya blackmail ti alien talabirira maama we ategedde bagenda bamukyawa era nze Kakooza yaŋŋamba mbu ye yakwata sente zasooka okusasula awo ku Fangoni kiri kye bayita ekyobujja omwana oyo yali amuyita nno Paatu omukwano guno Grace Kakooza wawoomerwa mu lwana baaba yali amuyita Paatu omwana oyo Paatu namuteeka mu sente zange nnyingi omwana oyo Paatu Grace ndabanga omukulu ennyo si mukadde nnyo enkofira nagirabye mukulumu kwa ku myaka naye si mukadde alinga mu 40s nga 9 ate kati omukazi alina 40s nga alina akasente 49 aba tannakula ali 49 taziweza ali mu 40s kati ngomwaga akapa kati ate munaye ate yali akola basi kyawulira birala Wambe milioni zange 5 nenzia nezigwa wabawo mission endala jampa era yampereza sente zempewo yampereza milioni 2 na koma kula message message ya typing and typing paka okuvolo sente sizifunanga nekati nenga message yo wagira yampereza message ku WhatsApp sentence zizo nzikutereddeko zijja kajikira omuntu ali London bwakuweriza sente zimanyo ku olusi tozifunirawo zitwadde zikanga 5 kituufu nalinda sente nganzira bako naga kati linda mande bucha yampereza zampeo nengoledde amaze okunjokesa tinkulaga alien system emukuba ojja kulowooza nti ali omuntu omukumba mayembe gange kubanga naye kimbadde nkubuuza nawe natandikire nagambye omukyalo ono okuva ebbanga lino lyonna alien abadde n'omukyalo omulala bazadde n'omwana byonna bikoze amaanyi gabadde nago ne kati galina omukyalo nte tumulabangako lwaki leero bayawukana ono maama w'abaana kati maama w'abaana nga nkujira mu maaso mama wabana mu maaso alien okumuleta ku Fangoni mama wabana alien bali bayawukana dda nga tanaba kufuuka star embeera bwetabuka ennyo alien enza kubanga yali asula mu kazigo ka mitwalo 3 kitundu kati abakyala bano ebiseera ebisinga abakyala gweomusajja embeera weekonoonekera tayagala kumanya kiddako yakwatamu ebyanguwa n'agenda owomutima omugumu asobola okusooka naddeyo mu bazadde be nasooka abeera ne bazadde be owomutima omugumu owomutima omunafu asobola okuwangwa eza n'apangisa akazigo oba n'afuna omulala oba n'afuna gw'abeera naye ne bakaddamu n'afuna obufumbo obupya
kati ababoda b'ennaku zino okupangisa omuzigo gw'emitwalo 10 ng'akusuza waawo ng'alinga akuyamba kyalayisi ng'afunayo wa boda ku stage yamuvuganga ng'abeera naye okafuna kati alien najja afuna intelligence nti waliwo era abapanga okukwata maama w'abaana oyo gye yali yabulira nga bamunoonya ono maama w'abaana kubanga buli akulwanyisa akunoonya akukwatira wa naye tumulaba alina abaana ewaka bati champion team abazaala ye yaani ani abazaala kubanga ono gwalina si abazaala ne gwalina kumuveeko nga ye tetumulaba tulaba kategedde kati nga bamunoonya mukyalawo ne waba yeekweka kati abamufuna bamunoonya kituufu wamala okufuna intelligence baagala kukwata maama bamulabise banywa omuwala bagende nti yasuulawo omukazi w'abaana 3 ng'amaze okufuna ssente kivudde ku kukyayibole image of alien mu public alien mubi kuba buli bakula tunda ekifaananyi nti wasuulawo maama w'abaana bo kiba kinene ekyo abakyala baazalibwa n'ekintu eky'obutonde ekyenjawulo nti buli muntu abayinako sole omukyala kababeri waka gye tukulira nti omuwala abeera ne sympathy eri inborn eri nakyo okusinga gwe omulenzi era bwe muba ne kusoma kutandika basooka kuzzayo baana bawala gwa mulenzi ogira olindamu bwemuba muddeyo ku ssomero weba package bagula sukaali omuwala basobola n'omuwa kiro za sukaali 10 gwe bakuwa 3 weeyiye kubanga omuwala bamutwala nti wanjawulo aleme kukemebwa kugamba ekyo sobola buli mafia yenna akuba ngenda kuwayo abantu nga 3 ba mafia bye bakuba bakozesa nnyo ekigambo omukyala oba abawala ofuna bulungi kakati alien n'akibuuka mangu n'anoonya maama w'abaana be omufuna ng'embeera eri depleted nga mbi nnyo namugamba naye oky okubeera eyo ng'obonaabona jangu obeere kumpi n'abaana bo agenza omumuleeta wano ng'amaze okitegeerako nti bamunoonya yafuna intelligence leeta abaana bo jangu obeere n'abaana bo ng'obalabako kubanga kufango nigomanyi waliwo mu maaso n'emmanju waliwo rooms nnyingi emizigo mingi nyumba nnene kati waliwo maama waabeera n'abazzukulu wansi ku kalina kati alien bw'aleeta afuna waateera waani alien omulaba eri gy'abeera waggulu abeerayo nga muyimbi bizinesi era waliyo studio waggulu studio nabikyalina endowooza ne waabeera ye nga ye ruumu wayagala okupowa kuba kati bw'okomawo saawa 9 ogw'ekiro ng'omuyimbi ate okonko n'omukyala ate ateggulawo kati tujjukira abayimbi banjawulo kuffe basemaka abalala kabeera oyo maama w'omwana omutaaliwo naye alina waabeera awo kugamba yakolanga olubiri lwe kati ebizibu bijja mpolampola nti ono gwe baaleeta ajja abeere n'abaana be kumpi ng'asobola ng'aziyinza obutasula njala kubanga taata w'abaana mwali mu lugo atuuka ayagala rights z'omukyala awo boyogerera ddala otuwulire kati bw'atuuka gwe bajja eri okwewala gwe baleese okubudamya kubanga tumutwalanga ekyamazima kiri nti mujje mu kifaananyi kiri mu kijo baali baayawukana nga yagenda wabula ono nafunamu ekisa nga bona ayamba omulala gotalinaako oluganda nga bomulala bwali ne bamudoogo ne basekerementi n'agamba jangu obeere wano abudame naye nga si mwami na muki wabula nga maama w'abaana era nze nkubulira amazima ebbanga lyemaze nga ngenda ku fangoni oyo omukyala mbadde simulabangako ndudde ogendayo naye ye omunyarwanda oyo mbadde ye mulaba mumanyi kamulaba emirundi ng'ena kati omuwala ono abeera ku fangoni atandika okufuna obujja because obujja itizini okweyagaliza kwa butonde ate bwekituuka ku mukazi kisukka alaba waliwo amulira taata w'abaana kati ye ng'ate ali awo nga yafuuka nga maidi w'abaana be kubanga omukyala yenna obaolirako katono kamala omukyala yenna gye buva ne gye bulaga ng'alinaanye kye bayita ekitonde omusajja ayagala okwegatta
akulaba najjukira mwegatta inatandika okuwa mu bufaananyi kale omwami wange yandyanga tuli bubi kati avuga zirenjirova alina zifodi ate bwajja atayambuka bwaba musi waggulu kati nafuuka meidi nobati wemba nayawukana n'omukazi kyova zisobola kumusemberera do musisinkana osekedde tukome ku kati mwewe era mwe abasala omusango mbasaasira soko okubemu akafaana era nze kyobola omukazi omuwala simusalira musango era munoonya ne taata we ensonga zino ziggwe kati embeera ye bwetabuka omukyala akizuula nti kati lwatandika n'okutegeera nti ninawo omujja wange bagenda omuleeta yali takimanyi yali tamanyi kati agenda okulengera waliwo ekinyarwanda ekyebitigwa gye yali talaba tiktok kubanga oli gyali ne ku tiktok naye nga bw'omulaba ne smartphone ndaba nga atagirina olyo ono akisoboka kati naye mu lugo mwe mubeera kati kanga wano bwe tulaba wano sobola okulaba oli n'asala wali obujja butandika okujja abo abakyala baagala okuba waako baagala sexy teri kintu kikyankalanya mukazi nga kumumma sexy kati asobola okweyo n'aguma omwezi ogusooka n'aguma ogwokubiri naye nga gwakulaba gwa muwanga sexy ate osala bwoti olukubo bwodda wano ng'oli wali akulengera n'omala emyezi ena nga tomuwa awo wenjagala okubuuliza gwe simanyi wookiraba ali eno kwata omukyalo oyo nga baali kuba omukyala gwolinamu abaana abasatu muba mwalina ensobi esinga ali enigiyakola okukwata omukyala n'omuleeta mu kisaakaate kyekimu yali alinamu pangisiza walala kubanga ono omukyala gwalina mukyala mulungi nnyo atiisa ne waabanze nga nze gwoleese nga olinawo oyo waya ziba zijja kuvaako yalinamu pangisiza walala but still nevertheless bijja kuggwa kati alieni nga nkuddusaako ku kye bayita mafia waliwo sente eziteekateekebwa eza campaigns ezijja ziri mu kusinga omukubya kati teziba ebikubya omuntu ba mafia tebiba bingi ziba sente baagala mumujja ku mugaati kyoffa bakamujja ku mugaati gwa mirundi egi nze kubye mmanyiiko ebitono waliwo sente nga budget mu maaso ga president sente zigenda kuteebwa wano wetugenda mu campaign obuwumbi 5 mu za campaign alien tali ku list nange promoter no but even siliko wako sente kuliko sente za ghetto kuliko sente za abayimbi kuliko sente za ba promoter ne bano bono byola abayimbi sector yonna taliko nange siliko waliwa mukuba we bali badabulu kala babukuwo kamera kati erije boyogera kali nzira ye batwala bino ebipapula abakulu bamanyi alien skin ne impact ye mu kunafuya opposition ku internet wano mu Uganda era abakulu bamwagala eri ba generals waliwo generals nga bo bamwagala because ba generals bote bali biased bakole bali independent bali neutral era omululu gwabwe sigwa sente mu sente kati wajja sente ndaleza Buganda form 7 nayo budget ya fuluma ebya Buganda form 7 mbijjukira kubanga alien skin okimanyi Buganda form 7 alien skin bamuje ku mugati gwa kawumbi nga kalamba because Buganda form 7 bakironchinga bukyali nga bagala bakomyewo buli muwagizi buli muvubuka okuwagira NRM n'okwagala NRM era lale zibadde zibera buli wiki nga babeera ne lale nga 3 wadde tobiraba wolo lale gye nalabe yaliko enjuki ezagenda ku kamera ya yemu kwezo Buganda form 7 kati Buganda form 7 bagironchingira kiwoga ewa Honorable Nankabirwa alien yomu kubali ku list abasooka ku list kyalina okuyimba ku buli shya Buganda form 7 bamanya batandikira mu kubiraawo katono bwajja okuyimba agenda kujja tusumbuwe abantu bonna babeere kuye ate bwamala okuyimba n'agenda bonna abantu bamugoberera ne bamuleetera sente nze baali sente bagala ziyisa mu nze newabawo mafiya omulala azireeta nga be bamusetinga mafiya oyo n'asetinga alien bwakeerewo ssaawa 6-7 mbwayimbe ssaawa 7 kyokka ssaawa 7 abantu baba bakyajja buzikulaale nembuuka nemugamba alien tokeera tuukayo simbula e Kampala ssaawa 8 ekibuga yatuuka ssaawa nga 11 nayimba 10 era alien olwamala okuyimba bwati abantu bonna bamugoberera abavubuka bimanyi babadde ng'obiraba ekivulo nekigwa bano bamafia ne batandika omugamba sorry rally neggwa alaya te yaggwa bano basigala boogera ebyabwe nenga abantu bagenda abavubuka likoze eki limuwerekera nti paka eba nayo nga laala endala okukakana nga mugamba olaba kye twabagambye era laala ezaddako nga 3-2 tebamuyita kati yaddako awo kumpimpi yali Hajaluna Kasolo ekyotera Hajaluna Kasolo ye mukwano gwa alien ng'omuntu era yamuyita era ebyaliwo ekibuga byaddamu ne bibeerawo wa era olwamala oyimba era ku Buganda form 7 yakoma ku eyo
endala zonna zibadde zikyagenda mu maaso kyemanyi ne weekend we ziri paka tayimbayo kati bino byewalaba ebyalimu okumukuba amayinja eyiganga bamafiya basetinga ebintu byabyo byonna yagenda okuyimba gwe tewewuunya gwe atulaba omuntu agenda okuyimba kulala ENRM bamukuba batya amayinja atembo abantu mu kitundu kyekimu bamafiya baffe bennyini bayina nokuwanga be bayambaza amaze n'okuyimba bamafiya baffe bennyini basobola okukikola ne bakwata abavuka b'ENRM bennyini kulaale ne babambaza t-shirt za Nuupu. Awo nyina kenjagala okubuuza abo badabo kala kyogere mu Luganda badabo kala abaganye kolagana nabo ki ekyo ekimulebetera okubeera nga balemezaamu ekibaleetera obuzibu nga bana obuzibu abadabo kala bwe bayina bwaleeta omulimu gwa miliyoni 10 agala ate gwe otwala miliyoni 3 yatwala omusango ng'omukozi ate alien asobikkirize katandi bwe buzibu kyolaba kyekyekyegamba nti awaganyala awalira olw'ensonga ezo kati ffe bannobati ffe tunala kutuuka kweyo levo ya mululu ogwo nze bwe mba nina omulimu gwa miliyoni 10 ogamba alien twalako miliyoni 3 kutegeera era nze alien kyobala anfunamu obwangu nti omubuulira open era mugamba oba nze ne mugamba alien nkuwadde miliyoni 7 jangu onkolere nga nze nfunye 10 nensigazawo obumeka naye baddabolo kala ayinza n'okugamba jangu oyimbire bwereere ng'ate ye bamuwadde 10 n'ezi naga nze nkuyamba otegedde so kati embiri gundi for Museveni eggwawo waliwo ekirala ekikubya alien kwene ensaga y'omukazi n'abaana nga tumaliriza ensembayo ye yalaaleza pulezidenti ezijja wamala okwewandiisamu okutoba ng'atandika laaleza myezi 3 nani stop ennaku 9 nga buli lunaku alina sho 3 bannaye kampawule kamera onfuna bulungi nga buli lunaku alina mega 3 buli lunaku wabanga omuyimbi bamuwa budget ya ne baziba miliyoni 5 wabasobola mukola budget ya miliyoni 10 nga bamuwa mega 5 kitegeeza buli lunaku ayingize miliyoni 10 na mega 15 oba ofuna omwezi ze sente ennaku 10 ze sente mega miliyoni nga 15 ennaku 10 ennaku weziba 15 weziba ennaku 10 ennaku 9 kaba akawumbi kamu kitundu ennaku 10 kitegeeza ennaku 9 obeera mu kawumbi kamu nga mu bukadde nga 3 mbamugaga kyobola abagula bite bwava mulaali azitula kalina agula Range Rover bava mu campaigns already campaign yazitandika okategedde kati kirala kya gravity yekola kibimwanguyira te gravity bajja muga tukusabidde miliyoni 7 tukuwa 3 talina buzibu ajja kujja chape baba nze sizikola anti kugwe nakuba siyera muyindi yali mwagiro biga ye yakopa nnyo Bobi Wine Bobi Wine wamugamba nga nina akakaddewe kalinga ajja misingi ya kunganya bukunganya kati obuzibu bwa byanfuna kati bana baleesewo story ya mukyala maama w'abaana biki bakyali mu kusaawo embeera esemberayo ddala ejjira alien ddala ku eri business mbu yakubye omukyala kubanga bana abakulu buli wanatula miti mwanga amanya mutuleetedekaniwa nga tetunagenda nnyo eyo ndako katono nga sikyerabira bana abakulu gye batuula eri gye batwala lisiti mu proposing amanya g'abayimbi bw'otaleetanga kuli alien bajja kugamba nti oli bias tomwagala lwaki taliiko so kati olina okuba n'ensonga ku lwaki alien tagenda kuba ku lisiti bagenda kulimba bagambe nti alien ensi yamukyawa bwagenda kulaale babba amasimu g'abantu bakuba abantu byonna babigattagatta tulwadde bwebiri nga bakozesa bano ba junior mafia baabwe bano bafuulu figa abazanya lolo z'ekiralu kubanga fuulu figa gamba abo bakuba abantu baleepinga abakazi kati bagenda kwata eyo na clips ne video na bikibi na babiwa abakulu wagulu ne muzeeyi ti muzeeyi bano bajja kuyimba kulaalezo abantu baleepinga abakazi abantu babakyawa ono omuyimbi gw'oliko yasulawo n'omukazi w'abaana 3 kati ekyo tekirina gwe kitanyiiza nga muntu mukulu ng'akolera bantu kitegeeza tolinako abuntu gwosulirawo maama w'abaana 3 nga tosobola mulabirira kitegeeza ensi yakukyawa that is what they are playing now nga maliriza nga nkuwuliriza mafia yenna asembayo okuzannya kye bayita your last nail in the coffin azanyisa ekitonde kye bayita ekikyala omukazi olaba Brian White oyo unyumiza olaba Brian White oyo
ye Kasuku yanganya okumwogerako ku channel ye Brian White yalina budget ngeva mu State House direct yalimbanga abantu nti mugagga teyali mugagga yali funded by the ngabo olaba in fact njagala nakyo nkyogere wano Brian White byali akola simanya women empowerment simanya youth empowerment tugenze 10 tugenze wa Arua olwalero manya kikola hajati ya Dija Namyalo ate kuganze generation promoter information kati Brian White byali akola ne budget byonna byebire wajati Namyalo kikola hajati Namyalo naye naku zino ali mu ntalo nyingi awo abamulwana bangi ne balwana nabo bati Brian White Namyalo ndaba eno office ya president ati nkujira ate oli yali agize bayinza baba bafandinga yaliwo wali omumanyi yaliwo zengo wena lemo mumanyi nego wali omumanyi kubanga ono byakola si byali akola osegedde kati Brian White bamuwa sente because yayina advantage ti buli activity yonna gyaba nayo sente zibera facilitated by State House direct buli activity nga sobola kola activity nti agenda kuba n'abavubuka 100 buli muvubuka nga mukoledde accountability ya mitwalo emeka oba 5 kulya ng'alaze nti alina babodaboda we bati agenda gaba ebintu ebyalaani biki wala nti yagabanga ebyalaani yagabanga simanye entandikwa yagabanga biki ebinginyinyi byali akola Brian White leero Namyalo yabikola kati nga buli activity bakola almost budget ya bukadde nga 5 nga waba na activity 2 mu mwezi ako kawumbi ofuna bulungi kati nga waba na akawumbi mu mwezi nga azanyisako milioni ze 7 sorry 7 nyingi nga azanyisako milioni ze 3 nga asigaza 7 ofuna kati bana abasajja ba mafia bala banga sente zatwala nyingi nyondo za ngatagabana nabo bulungi kwa kumuza nsanga bamaliza bagamba ti yali yebaka kubano ba waitress be abawala be baleeta abo mfuna bulungi majukira mu kamera it was all an allegation omukazi asologa kitufu yankwata nga tomwegattangako kati ate oli omulabi waffe we bw'alaba agamba kituufu musajja oyo bulijjo yeewana mbw ayamba bawala kumba abebakako we basi awo batandikira mafia dabolokala n'ateeka ssente mu bazadde b'abawala abaana baffe babasiiga obulwadde jjukira aze byogera mu kamera okimanyi basobola n'okuwaza nti wasiiga abantu obulwadde nga tolina mulwadde kubanga mu video tekigenda kubawo ne kamera ye mafia kisigalayo ku record ne kati era gibikyaliyo era ojja kulaba nga abaana babatwala ku misaayi naye tebajja kuwa lipooti ekomawo evaawa nkujjukiriza ku taata w'omuwala mama w'abaana ba alien wamulabyeko ku kiripu emu ng'agamba yakwata n'omwana wange nga wa myaka 16 taata kyogamba leero wakamanya nti alien yali taata natuuka omuzaalamu abaana abasatu wakakimanya twamulabye ng'agamba era mugenda biraba mu maaso awo ali mukuwa coming soon party 2 badawolokala muli babi nnyo mulimba muleka abantu beyagalireko mu ggwanga lyabwe mwe muleetedde abavubuka okukyawa eggwanga lyabwe taata yagambye mugenda biraba mu maaso awo mukatambi akaddako ono yakwata omwana wange nga wa myaka 16 nze simumanyi namumanya sina mutabani wange kubanga teyeyanjulanga wange esegeza taata ye mu butategeera bwe yeerabidde teyali mu kulaga ensi nti naye yasula obuvunaanyizibwa bw'omwana we bwe taata alina obuvunaanyizibwa bakwata batya omwana we n'akubulako nga wa myaka 16 waloopawa ne bazaala abaana 3 osegedde kati ye mafia osegedde basobola okukubira ku mukazi wo ate kakubuulire era alien njagala ensonga eno gitwale nga tumaliza gitwale ng'eri serious saagala okakanyere ku mukazi oyo maama w'abaana abo 3 towa mulabewo maanyi olaba ng'ebyokusaaga oyo omukazi yasindika abaana 3 alien oyo omukazi asobola okusaanyaawo asobola okusaanyaawo completely kituufu full figure yadde simwagala yadde ayogera byasiru byereere naye waliwo essaawa enfulu lwebala ebituufu yagamba ng'oggyeko maama wo buli mukazi yenna omutyanga ekyo kigambo statement nkulu nnyo ng'ateva mu mukazi alien bino ebigambo njagala babikuweereze oyo maama w'abaana ffe tetwetaaga kuddawo nti oba tukukkakkanya oba tukole tutya gw'omanyi bw'ogenda okumukkakkanya tojja musobola ne b'otaddamu kumuwasa nti afuke maama w'abaana bo naye olina bw'ogenda okukizannya ojja kuwawangula bano bamafia kuba wangudde bingi bisingako ku kino naye towaganyala ku maama w'abaana abo 3 naye nga kyentegeddeko kusinziira ku beeyogedde maama w'abaana alina force ennene nnyo ate nga emuli emabega emuli emabega naye yadde force emuli emabega maama w'abaana si mwogezi mulungi era tamanyi
ebya media bino tubula bwe yayokyeza amangu ne baleeta ate taata Sezaala kuba mama w'abaana bwayogera ebigambo ate yabyekyankalanyiza yagamba baatuteeka mu nnyumba y'emu ate mwana n'agamba baatwawulira ennyumba kati omulabi waffe agatta kiripu ezo bbiri ewalawo yayokyereza n'agamba basaba munyambe mama full figure of all people muwala n'ayita full figure awo akagobawo yakayiridde of all people n'oyita palaso ate wali muyise nno kale palaso mbu anko palaso afuuka atya ankowo nyini ensi emumanyi mulabe wa mwami wo yajja bulodide laiti gw'omukobe yali agenda okwokyeza mu kikomera oyo palaso yali agenda kwokyezaamu n'abaana bo otandika otya okukowoola palaso nga naye kenyini yeeremereddwa gwe palaso abeera n'omukazi n'abaana be omuzungu gwe yamusuulawo dda yali amuyamba nga refugee mu America yamusuulawo dda tasobola kulinnya mu America bamubaaninga bwe yakijja wano Katonda n'amuyamba n'afunayo akawala akava mu famire y'abagagga n'akazanyirako n'akakuba empi ne kanoba awo n'afunawo sugar mami omudinka Nobert Kamute leka malirize n'afunawo sugar mami omudinka n'afunawo sugar mami omudinka ali naye n'amuzanyirako n'amukuba ng'amutaddemu sente wuliriza ng'amutaddemu sente asitudde kalina kati kalina wenyogera yamulemeredde omulabi atulaba ne seminti yamutuwa ali mu kutunda seminti omulabi atulaba tubadde ne Nobert twezire awo mama w'abaana wasinze okwokereza mu bantu bonna olupipowakiri waliise mama Fiina mama Fiina bino abimalanga ate mama Fiina akwata emmotoka empya milioni 10 n'agigabira abantu kabakabaata naye lwaki omukazi yayise palaso nati kyagamba omuzanyo gwa bamafiya we yaguyiiridde bamafiya ne bazannya mangu era bayireyo bamafiya kino mukiveeko kyafudde kati muyeekatumaliza kembadde sikugambye abalabi baffe obadde okimanyi nti alien nze nafunako intelligence okuva ku kitebe Buya ne baŋŋamba yogera ne alien omubuulire information because jukira bali balina system y'amasimu biki information gye oyo omwana oyo shabu oyo abamukozesa baali bapulaninga okusigala nga balaga nti alien mubi nga baagala baleeteyo omulambo bagusule ku street abo nti bateekawo emboozi nti fango niyatidde omuntu ku street yeno ewa alien era instruction ze bampa baŋŋamba gamba alien installing cameras ewuwe kuba cameras zaaliwo munda naye ebweru tewaali ki gamba alien installing cameras okuva wuwewa era kateziriwo weziri alien nkwebaza okumpulirizaamu kati gomanyi ekitegeeza wabasooka ne bakuleetingawo ekibozi mbu yeyatajjolamu naye nga kikyategerekeka ayali ki kati balabanga ekyo tekikutteeyo nga banonya embeera yonna yonna okuteekawo alien nti either ddeyo eruzira oba basigale nga balaga president nti ono omuvubuka gwe bakuguza mubi nnyo nnyo alien si yeyetunde wa president waliwo era kampu ye naye sebo naye alina ababedebi ne bwemunaalwana mutya ne alien alina abantu be bajje no wali bamutegeerayo nga ye ne loolo ye bagimanyi ate bafaani be kati alien mumuveeko musabe busente bwamwe musaba mumuleke we banamulowoozaako banamuweezize semusobola kulobinga sente nga temulobingidde alien mulobinga ezammwe waliwo n'abayimbi bangi abalala mu ggwanga kati waliwo n'abayimbi nga tebajja kuyimba kulaliza president nga bajja bawa sente mumuleke mwana mumuleke simple nizo ne bwe tukomaawo mulabi waffe omulungi tukwebaza okubeera ng'otambudde naffe okuva gye tutandikidde tubadde ne Nobert Events generational promoter tujja mukomyawo waliwo emboozi gyalina otubulira yeggulu ndowooza episode eddako gye tugenda teekayo tulina okudda n'emboozi eyo njinamu interest njagala yeggulu bwe tukomawo gye tugenda otandika mwebale kubeera nga mbadde balabi balungi mwebale nnyo